A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange mwenna ab'ebitiibwa, munzikirize mu bufunze tubeere nga tutunulirako ekibuuzo kimu. Waki abashi'a tebafunga mikono gyabwe mu swala nga bali mu kusala? Waki tebafunga mikono? Nga tunaba kukiddamu twagamba nti abashi'a bano be bagoberera ekiraamo kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Quran n'abantu benjuye nga bwe twalaba mu Sahih Muslim volume eyokubiri peegi 238 ne Sahih Tirmizi volume eyokubiri peegi 220 nti kyekiraamo kya Nabi Muhammad, Quran n'abantu benjuye. Abantu benjuye twagamba nti okubagoberera n'okubaagala tteeka mu Surati Shura aya 23 nti era Katonda yabatukuza mu Surati Al-Ahzab aya 33 twakiraba bulungi. Nolwekyo ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wetufuna obutakwatagana mu nsonga emu oba endala tuddeyo gyali oba Nabi Muhammad oba ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu Surati Nisa aya 5:9. Ne tugamba n'ogamba nti ahadisi nyingi abantu bazifojinga naye nga baagala kuyisaawo byabwe. Ngera mwalaba kati nga hadisi z'obutungulu nti simanyi buli ali obutungulu ayingira jjana, buli agula obutungulu simanyi bwa kibuga ki ayingira jjana. Ne hadisi nyingi ezikakanya ekitiibwa kya Nabi Muhammad nezo ez'abantu nga baziteekawo buteesi. Nga tweyongerayo ekibuuzo kiri nti kati n'olwekyo waki abashi'a tebafunga mikono gyabwe mu swala? Waki tebagifunga bwe bati nga bali mu kusaala? Mu kusooka twagamba nti ne mu baganda baffe abasunni kino bakitwalanga mustahabu, tebakitwalanga kyatteeka okufunga emikono. Naye ate ffe tugamba nti tuteekeddwa ffenna okubeera nga tugoberera Nabi Muhammad engeri gye yakola. Nfuna bulungi gye yali asaalamu n'abasika be baafunganga emikono oba tebaafunganga. Tulaba wano hadisi nyingi ezoogera ku kino. Kati nga Sunan Bayhaq volume eyokubiri peegi 72 ne 73 ne peegi 11 ne peegi 12 wabanga annyonnyola Nabi Muhammad engeri gy'asaalamu gye yasaalangamu. Ofuna bulungi agamba nti Nabi Muhammad yasaalanga eswala ze nga tafunye mikono gye, nga tagifunze bw'ati. Nabbi yasaalanga emikono gye nga giri straight. Kitabo ky'Abaganda baffe Basunni osobola okubeera nga okola ki? Okebera wo. Ne tulaba ne kino Sahal ibn Sa'ad mu Sahih Bukhari. Ofuna bulungi Fathul Barri fi sharhi Sahih Bukhari volume eyokubiri peegi 224 agamba nti abantu okufunga emikono bagambibwa bugambibwe, bagambibwa muntu nti mufunge emikono gyammwe. Nolwekyo Nabi Muhammad teyafunga ku mikono gye n'abasika be ba Ahlulbayt alaihim salatu wassalam. Bino ebitabo byonna by'Abaganda baffe Basunni nsaba obeere ng'okola ki? Obicekinga. Awo nga tuvuddewo tulabye engeri Nabi Muhammad gy'asaalamu tafunga mikono n'ebintu ebirala. Awo nga tuvuddewo era abagamba nti okufunga emikono kisembeza abantu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu we bagamba ekibuuzo ekibabuuzibwa kiri kimu nti gw'ogamba nti okufunga emikono kikusembeza okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu afudde alaba ebitalabibwa, afuna bulungi, kiba kitegeeza nti ali kumpi nnyo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Waki tetumufunga mikono gye nga tumuzinze mu masanda ge? Kyekibuuzo. Kuba tugamba nti kitusembeza kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ono ali kumpi ne Allah mu kabuli, waki tafungibwa mikono gye? Waki tafungibwa mikono gye? Awo nga tuvuddewo tulaba ne Bamaliki, baganda baffe Abasunni Abamaliki tebafunga mikono. Bagamba nti just bidia ya muntu yagiteeka mu Busiraamu. Baganda baffe Basunni Abamaliki tebafunga mikono gyabwe. Era tugamba nti okufunga emikono in case ekikolwa okitadde mu mulimu gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga nabbi teyakikolako kitta essola. Tulaba n'okulaba wano maama waffe Aisha ow'ekitiibwa mu Sahih Bukhari volume eyokuna ekitabo 5:6 hadisi 664 agambanga nti hadisi egamba nti yeetamwanga abantu abaafunganga emikono kuba yakitwala nti kyali kikolwa kya Abayudaaya. Funa bulungi akyogerako wano. N'olwekyo mu bufunze abamu ne bagamba nti ekikolwa kino ekyokufunga emikono kireetebwa mu Busiraamu
ne khalifu owekitiibwa khalifu Umar nti yagamba abantu ng'olutalo lwe yakola ku Iran luwedde, abantu abawambibwa nfuna bulungi abatwalibwa bwe batuuka mu maaso ge bafunga mbu emikono, n'akiraba nga kikolwa kirungi, natandika okugamba abasiraamu nti mufunge emikono. Nolwekyo abamu ne bagamba nti kitandikira awo bwe kityo. Kyova olaba nti abamu bafunga emikono, abamu tebafunga. Nolwekyo mu bufunze okufunga emikono teyali nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga bwe tulabye mu bino ebitabo ebyenjawulo. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize omusomo gwaffe guno. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.